Eryo lyonna ffumbe esebo era nga bw'obalaba musawo Nalubwama gono okwata akazindaalo leero oba gundi ennaku baana bange nze bonna bange bwe yangu yakoogera okampeera abaana bano batolere ku bagenyi bano salaamu. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuluzikiriza salaamu yonsobole okugitikkula badde nnoonye salaamu y'omusawo era bw'ati ddala w'ekibuli obwedda nnina kwibira ku salaamu naye ngiwulidde kati ogumye nnyo kabakongereko ekyeradde essebo nejjajja Walusinja amanye nti baatuula ku kyoto kale essebo mubabuuzi kale bannyabo era dde nnyonnyonnyo basawo tusibye tujja eno bwe mutulawo muty eyo. Alhamdulillah, Mungu tumwebaza, mwebale kulonda mwalonda bulungi makubo malungi nindawo kakati mulekeraawo okubuuza omuntu nga takuddamu nakyo si kyangu naye obujja bw'abakazi bwabaali kati abaana bange abatali bajja baabwe ki ekibagaana okubaanukula kale nawedda babaanukula naye ng'eddoboozi likoma kubowa bifaananyi ne liddeera emabega ngaakali kankolemu enkyukakyuka bayinza enjagala nnyo tutambule ganye kujjanjaba bantu naye n'ebikozesebwa tetulina komwe fe ku mulembe guno tuzze n'ebikozesebwa nga tugamba nti omulwadde eyerwazalwaza ne bwabanga mutwe gwe gumulwa mu museeko eccupa tukube engalo z'eccupa omusaako gusa eccupa kati omwo mutaddemu ddagala ki eba naffe tuli basawo ewamma wekugambirawo nti asipolo naye era naawe toli muto olaba omanya asipolo ate nno bitono byemmanyi okutegeera kwange ntandikira ku bakomboosi mwana wange ntwala mpola twala process by process kanga oli nayivu iye mbadde sikimanyi
balinga abakuba enkasi anti era abamu ku bo babeera mitala w'amayanja mu Amerika. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Zikiriza salamu nayo ngisiime. Salamu ogisiimye? Kale. Salamu wa fikum barakallah. Yenga ntandiseeko. Omwongedde. Ayongere ekintu. Gajja ki? Jazaka ki? Kiteredde. Seka kwako kiteredde. Yebimu. Omanyi saagala kugamba abantu bagaye nti nze mpagira harufu etali nnywevu. Kiteredde. Kyekyo. Okumyansa n'okutujja tewali njawulo. Kale tozaako kirala. Kale. Tuyinza okunyonoona obudde buyita. Kaagali. Essebo. Abaana bange bano bwe bamaze okutolera ku salaamu. Essebo. Ate olw'okuba tuli mu Buganda, wulira ebigambo ebiramusa mu Luganda. Bannange naffe. Eradde ennyonnyo. Ekkubo tuliyiseemu. Nammwe mwebale kutwaniriza. Mwebale kuwalaawala waka wano kubanga naffe mutuwazeewaze ne tujja mu luggya lwammwe. Essebo. Kaakati bano abaana bange ŋŋenda okubazzaayo bateeketeeka ate emirimu emirala gye ŋŋenda okubatuma. Bukulu obanga obazzaayo nze nteekateeka nagisazeewo nga nja kubeerawo buli kaseera okusiima. Mwebale tutendeka baana. Otulabye omwana n'abeera nga eddiini agimanyi ate n'abeera nga n'obuwangwa abutegeera bulungi. Kitegeeza nti ekisaakaate baakiyitamu. kituufu. Sebo mukulu kkiriza kyuseemu mu nteekateeka. Okole ki? Manyi ffe twakulira ku mulembe gwa butale bwa Mubuulo era nga tuli eri ewaffe Nalubabwe abanga nti ak'Enalubabwe katuuse. Naye ate bw'oba oziteekateeka ng'oli wali mu owino tozitegeka wamu. Osooka n'oleeta eno n'ebeera eno n'ebeera eno. Ye lwaki? Azitwala bwajja akuliitana zitafaanagana. Kakati mukulu engato zino zendeese tezitambulira mu ttaka kubanga nalabye ng'olujja lwammwe olujja lwokka lwa kolansi katomanya nti olusuku lwa seminti. Era naffe bwe tutyo ate erusa amatooke mafumbe. Akali bwe kiba nga bwe kiri omuyimbi yayimba akayimba naga nti nga toyambala sayizi yo ffe tuvuddemu. Bwagi naye mulenzi nkubuulire eŋŋombe erikola bikakuwagireeta etya weetege osirike kati obategedde mu ngatto mazima baadamu ngolokoke buli omwana abe sayizi ye. Effungo lirabye ffe bwe tutyo tetwazimba bano bokka Nsandi Katereke mwazimba newa naye tutabika era nkirabye kubanga tugira ne tutabikamu n'olaba myaka gyonna ne tugitabika mufumba ne mujjiisa otutegedde nnyo agati olw'okubanga otutegedde tetugenda kukkiriza ate kutulondalonda. Kituufu. Abaana bange kaba babuuzeeko kale ssebo ng'ekiramusa ekikulu kye kizikulembedde tukirindiridde. kale wa alaikum salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Era nnyo bajjamu bulungi bajjamu alhamdulillah tuleese Mungu. Oyo omwana we mwongere engalo ez'amaanyi emyaka gye gyonna namuzaalira mu Amerika. Dadi mu Amerika omuzaalira era yakulira ekisaakaate n'okukubiriza bannayuganda n'abaganda mu Amerika basigale ng'olulimi lwabwe balutegeera bulungi nga bamanyi ennono n'obuwangwa. kati bamaze okubabuuzaako akyalina kyabagamba wamma
Abono banamuddamu. Ne wambaye omuntu bwalwa mu kintu akifaanana olina Oluganda yalwerabira. Atuleese mungu kuva mu Kenya mu kulonda. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu eno. Muko. Salamu. Bulungi munnange. Osibye otya muko ne bamuko? Ne taata omulungi ow'enjawulo wangi kkiriza nkutegeeze nti we twazze twategeddewo. Wano twazze mu bafumbo ab'effumbo essente ze baasooka okufuna. Bwe baazifuna omugagga tabananjogera. Kubanga mugabo walusimbi era ensimbi mwe muzirina. Ate tutuwaana nnyo. Tata ekyamazima era wano we tuli mwe bantege. Sente mwe muzitega. Era yemwe bakaweesa ne muziweesa. Yemwe basebagala ne muziggalira. Mwe balulwama muzibwamira.